Vidiyo eno eyinza okutiisaamu. Ow'omutima omunafu n'ow'ensisi giyiteko. Oyinza okuba oli mu nnyumba wekka n'otya ng'oli mu kulaba vidiyo eno kati nkusaba togiraba, giyiteko. Omufu agaanye okumuziika. Babadde bali mu kumuziika, keesi oba sanduuke ye n'eremera ku ttaka. Omuzimu gwe ne guvaamu ne gukwata omu ku b'omu nju ne gugamba tagenda kukkiriza kumuziika nga tebasoose kumuggyako ddagala lye baamutaddeko. Waliwo eyamutaddeko eddagala nga bagenda kumuziika nalyo. Kati omuzimu gugamba tebagenda kumuziika nga tebamuggyeeko ddagala eryo. Era wakutte keesi bagezeeko okugiyingiza entaana, keesi eremedde ku ttaka. Naye omuzimu oluvannyuma lw'okukwata omu ku bafamire ne gwogera nti baagutaddeko eddagala basooke balimuggyeko. Abakungubazi munnange kye babadde balina okukola, ne bakwata sanduuke ne bagizzaayo wali mu kidaala bamuggyeko eddagala lye baamutaddeko. Era bwe bamuggyeeko eddagala eryo n'atebenkera bulungi nnyo, nakkiriza okumuziika. Ebintu bino nno bikolebwa. Mulimu abantu abakozi b'ebikolobero nga ensonga emuteekesa eddagala ku mufu ng'alina ebintu emu by'azikiza, ng'ayagala asibe omuzimu gw'ono omuntu ng'alina ebyo by'ayisaawo. Oyinza okwesanga nga abamu batta bussi bannaabwe n'ayagala asibe omuzimu gwe nga tayagala omuzimu gumulondoole, oba n'ayagala okubba emmaali y'omuntu oyo naye nga tayagala omuzimu guno gumulondoole. Kati abamu bateeka eddagala ku baana abafu nga balina ebigendererwa. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano okeerabireko, naye ow'omutima omunafu osobola okukaleka n'otakalaba. Vidiyo gimpereka like, vidiyo yiiyo. Baake baagala bazze mayivu yaabwe bagyezinga naye bakole kye bakola. Balizibuka muntu abadde agaanye okuziika era wamutwala entaana yaffe ku nnyumba y'ekiro bamutwala biri alive, bintu biri live, bamuzikudde basobole okwekkaanya kiki kye bamutaddeko. Budde buno ono omuntu live right now. So kuli wano live genzaganya omuziika kuba alina bamusimbako, alina be bamutaddeko. Wano Kino kyo mulina okukimanya nti omuntu okufa n'ava mu bulamu bw'ensi n'omulaba ng'omulambo gwe bagutadde wali mu ssanduuke, tolowooza nti aba tabalaba. Aba alaba buli kigenda mu maaso era aba alaba buli kintu kyonna kyonna, just aba talina kyasobola bakola mmwe nga mmwe. Okitegeera? Mulowooza lwaki omuntu bw'afa aba alina amaanyi agasobola okubaako ebintu ebimu by'alemesa? Okimanyi nti omuntu bw'afa asobola n'okutonnyesa enkuba, omuntu bw'afa asobola okuleeta embuyaga, omuntu bw'afa asobola okuteekawo ekintu, asobola okulwaza omuntu. Abantu nno bwe bafa bakyukira ddala, okitegeera? Kati mulimu abantu bano abakola ebikolobero ku bantu bano. Omuntu akeera ku makya katugeze natta omuntu ng'oyo. Okimanyi nti bw'abanga wa famire asobola okufuna eddagala mu nkukuto n'ayagala okulimuzizika. Alimuzizike, omuzimu gwe abe ng'agusibye guleme kukola ki? Guleme kululuma.
guleme kumujjira bubi. Mujjukira video gye nabaleeterako ko gye buvuddeko ey'omusajja eyattibwa muganda we yamutta n'akwata omulambo gwa muganda we n'agusuula mu nnyanja. Kye yakola yakwata ekinusu n'akimuteeka mu kamwa eky'ebitaano, n'akwata ne ssente ez'empapula n'azimuteeka mu nsawo. Kati ono we baamunoonya ng'omulambo gwe gubuze baamusanga mu mazzi nga yamusudde mu kitoogo mu mazzi, ne bajjayo omulambo ne bagukolako bulungi nnyo. Akaseera k'okuziika ne katuuka. Akaseera k'okuziika we katuuka, sanduuke n'eremera mu kidaala wakati, n'eremeramu ng'omufu agamba tagenda kukkiriza kumuziika ne ssente z'alina mu kamwa. Zo ssente baazimusangamu kubanga empale baagimuggyamu ne basangamu ssente ssente muno mu nsawo, naye ng'akyalina ekinusu mu kamwa kye bataalaba. N'agamba baamutadde ssente mu kamwa bazimuggyemu, era n'ateekawo embeera y'amaanyi. Embeera gye yateekawo yaleetera okuba nti ne muganda we yamutta yakwatibwa. Aho kitegeera. So omuntu bw'akeera ku makya n'afa, kituufu aba avudde mu buno obulamu bwe tumanyi buno obwa bulijjo, naye aba ate agenze mu bulamu obulala. Okitegeera, kitegeeza ebintu embeera gy'ateekawo mu kaseera ako aba waali ndowooza ng'alaba, aba waali ng'alaba, naye aba alina ebintu n'ebyo atasobola kukkiriza. Kati abantu amu abateeka eddagala kuba n'abafu baba n'ebigendererwa. Kizibu nnyo okukwata eddagala n'aliteeka ku munne nga talina kigendererwa. Abamu baba balina bye baagala kubba, baba balina bye basirisa, baba baagala kubuza bujulizi nga balina ebikolobero. Kati oyinza okwesanga omuntu yabadde atadde eddagala kwona omuntu nga yabadde omu ku booluganda nga tayagala omuzimu gwono gululume. Okitegeera? So kyonna kyo kisoboka, naye nga byonna Katonda y'asinga okumanya. Ate nekira mulina okukimanya, tewali kintu omufu byebimu ku bintu ebisinga okuweebwa respect. Osobola okukola buli kimu ng'oli mulamu n'ogamba bannange njagala mukole ne kino ne kitakolebwa, naye kasitoofa papa n'olamba n'ogamba nti njagala bansimire entaana ya fuuti 15, njagala bankole bwenti ne bwenti, njagala banziika okumala weeks 2 ku nsi, njagala kino na kino, njagala buli kimu kikolebwa. Ekigambo ky'omufu kiweebwa respect ey'amaanyi. Simanyi lwaki, oba kuba kutya mu bantu, oba kiba kiki, nange simanyi, naye Katonda y'asinga okumanya gye tuva era gye tudda. So byebyo ebiri ku sayidi eyo, nga bamaze okuggyako n'omufu eddagala, omuzimu gwakkiriza omubiri gw'omufu ono ne bamuziika era n'atemekera mirembe. Yatebenkedde mirembe oluvannyuma lw'okumuggyako eddagala, naye nga yabadde akubye emmeeza. Omufu yabadde akubye emmeeza. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mugobera, mwebale kuba nti ate musubscribinga. Mukimanyi era nkibagamba lunywe nti eno ye number 1 source of information. Information yayita waneno togenda kugisanga wantu walala. Ebiyita wano bibaamu n'ebintu kye bikuyigiriza nga ggwe omuntu. Nze sirina kintu kyendeeta nga tekiggwawo mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Olina okubiyigiramu oba okubirabirako. Okitegeera? So mwebale nnyo mwenna abasubscribinga, abaakanneegattako, mukola ekintu ky'amannyo nnyini ddala. Njagala tuweze ba subscribers 4,000, bwe tuva mu 4,000 tuweze abantu 5,000. Naye nga mbaagala nnyo mwenna abatusupportinga, mukola ekintu ky'amannyo nnyini ddala, temujjanga okwo. Mukama abaddizeewo mwenna, mubere bulungi, mweraba.